emboozi ebintu bikwatagana ne full figure omumanyi? Mumanyi bulungi be mama w'omwana wange. Full figure gwe twogerako. Yazaala omwana namutuma Museveni. Yoyo yennyini. Full figure w'NRM yeyita generali. Ayogere nnyo. Yoyo yennyini musaayi. Ate alina omuntu nange yandaba nga ndi muvubuka muto. Kama omuvubuka omuto yandibanga alina omuggo gwa Musa. Ensonga endala ezo zikwasaganya obulungi ennyo. Kati oyinza okweyimba mu full figure nga teweesobola kweri. Kiba kizibu. Nga nsindika njake. Wako omwekakasa bulungi nnyo. Ne full figure ye kennyini yayinza okwekakasiza. Osobola omumanyako. Tweyagala mulundi ogutali gumu. Twegatta omulundi ogutali gumu. Eba gituufu. Yadde nga ye olumu yatuuka ekiseera ng'obudde bwe mukulu ye wankubira. Nze kye nafubanga okukola simu yange kubeerako muliro. Full figure. Vanga obudde ku by'omu bbanga ne mbeera simu etisi kasita namukoleranga bye yalinga ayagala. Ye ku mutima yebake ku buliriwe agambe n'ekituufu akalenzi kanene kambeererawo. Kakube wamubeere mu nsonga za laavu so tewali sibya ssente. Munnayuganda ndabe bwe nkugamba nti no full figure namubeererawo oba olimbye naye bw'oga nti wamubeererawo bw'ogamba nti namubeererawo abantu bamanye nti wamubeererawo mu nsonga za mukwano n'ensonga nze bwe yankubiranga essimu nabeerangawo ng'era omulimu gwa akasimu nfuba nnyo okakyajinga kabeeho wakubira essimu obeerenga essimu kubanga ye yali omanyi yeetwalira waggulu ekitegeera ye w'amaanyi nange nakirekangayo nti yansinga eddaala ate amanyikiddwa. Ne mwafunangako ko time ne mubeerako nga olaba abaagala no bamugenzeko ku biiki bumnyeddeko mwena omunywesaako kale tosobola musitula ne mulerako mwezi nga tuli mu nzikiza. Beetaaga fuluma bantu yakutanga n'amaviivi naye nga tuli mu nzikiza. Nate simpuke kale bimunyizo obikiza nate waliwo ebyagala otandika okulimba yakutanga n'amavivi ku ttaka nga kiki ogategeera kyengezeza kugamba ndabika sikitegedde butegeezi ye wali yalabanga nga ndi wa mugaso emabega naye kati obudde buno okunda okulaba nga nze amuswaza alaba nga nze oba ndi mulema ng'ate n'abalema nabo abalema bo si bantu badde nti yakerako ku makya n'afukamirako wansi n'agamba simpuke yugi kati weŋŋambye ssebo yakutanga amavi nsaba kale ave yakikola emawulire nkakase nti naye yali anjagala oba we yaŋŋamba kale ŋŋamba asobola okikola ekiro ekyokufukamira wansi nga bwe yakikolanga nanga era nange sikikkiriza ng'olusokoleke olwo nga tukofukamira nga ku nsonga ki nga ki ekimutanudde afukamire wansi byakika byalinga bimulinnya ekyalinga ki kyogamba byenkola si bya ddala buli omu yawuliranga munne simpuka olina omuggo gwa Musa. Hello. Hello. Ono simple KUG. Chogambe namba na ati lwaki to Chogambe oyagala kunnegaana kiriza tugende ku DNA kigaanyi simwagigyeko omukulu ono agamba nti omwana full figure gwalina wuwe yasinkana full figure ku kalenda emakindye ekikazi nekimunyumira nnyo nakituukira nakisabula amanda ng'enjo g'ennaku zino bwekola ki bwegamba era okukakkana ng'abo baba bakwasaganye ng'emirimu gikwasaganyiza bulungi nnyo ng'omuggo gwa Musa gukula eddala bulungi nnyo nga full figure asiimye ebyava mu full figure mbu kufuna lubuto lwa mukulu ono naye bwe tukozaala omwana n'agamba nti oli muwaavu mwana ngenda mugaba eno mubaki mubagagga so omukulu ono kyanoonya anoonya okulaba nti bakola DNA eggwanga likakase nti omwana full figure gwayina wuwe naye nga full figure si mukazi muzibu nnyo mu mbeera z'omukwano obanga muli naye bino bw'abeera akambuwala nnyo ng'alina missoni gy'aliko oba katugeze bino bye mumulabyemu yekalakaasa ebyobululu ayogeza amaanyi alina gwakolera olwo naye bw'abanga omuntu owa bulijjo kyogamba full figure ow'amawulire mulala ne full figure w'ombeera za bulijjo ng'alingawo waka omunyumirwamu awo naye mulala alimu abantu babiri alimu abantu kamena aba weeri akyuka naye nga full figure si mukazi muzibu nnyo mu mbeera z'omukwano obanga muli naye
bino bw'abeera akambuwala nnyo ng'alina mission gy'aliko bakatugeze bino bye mumulabyemu yekalakaasa ebyobululu ayogeza maanyi akola alina gwakolera olwo naye wabanga omuntu owa bulijjo kyogamba Full-Figure ow'amawulire mulala ne Full-Figure w'ombeera za bulijjo ng'alingawo waka omunyumirwamu awo naye mulala alimu abantu babiri alimu abantu kamera bawe eri akyuka Muterevu nkwanirizaako nnyo nnyini ddala wano ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad kubuuzaako akawungezeko nnaku olwaleero oba batulabye ku makya oba ekiro obudde bwonna nina omukulu gwe naye ku sayiri gwe njagala abeere nga atubuuza tubeere nga tugenda mu maaso naye nga tunaba kubanga tweyongerayo nkujjukiza nti soko subscribing ku Good Talent wano eno tubeere nga tunyumirwa ebintu bingi tuba gospel news entertainment tubawa emboozi ez'enjawulo nga tusinzira wano wenyini ku Good Talent so n'olwekyo subscribinga sharinga likinga commentinga tubeere nga tugenda mu maaso omukulu gwendi naye mbadde mulabako mawulire ewalala naye tubadde tunabafuna mukisa gumufuna naye olunaku olwaleero tumufunye ayina emboozi twagala babeere nga etunyumiza ssebo nkwaniriza olunaku olwaleero nange okusanga sanyuse nnyo okusinkana mukulu Sonko ndowooza ne bwe njijjako masiki masiki tekirina buzibu ssebo abantu babeere nga bakukkaanya bulungi nnyo tube nga tugenda mu maaso amannya n'eddoboozi yenze Simple KUG Munnayuganda ndaba eyo mwebale nnyo oyinza okuba nga obadde ono tanfunanga naye ng'ofolowinga awantu awalala era nkwebaza mwebale nnyo okunsabira n'okumbeererawo mu ngeri emu nga mumpa ku magezi omukulu tunayo olunaku olwaleero alina emboozi jagize tubeere nga tugabanako naffe tubeere nga tunoonya ekituufu kyeki abantu abasinga obungi baba balina ensonga oba ebizibu ebyenjawulo biba bibatawanye gye babeera bali naye twagala tubeere nga ate twongera okumanya ensonga ez'enjawulo so agwendi naye Simple K tuzze nga tukulabako ewalala naye emboozi ebintu bikwatagana ne Full-Figure omumanyi mumanyi bulungi ye maama w'omwana wange Full-Figure gwe twogerako yazaala omwana namutuma Museveni yoyo yennyini Full-Figure w'NRM yeeta generaali ayogera ennyo yoyo yennyini Full-Figure mukwatagana mutya wakuba mbadde njijja wakuba nti era nga woganye nti nesijjangako mubadde tonnanfuna naye nga mbadde njijja byonna mbyogera tutandika okukwatagana bulungi ne Full-Figure twesanga kalenda twatandikira emboozi yaffe nze naye akkiriza okusaba kwange nange nenzikiriza naye weyakkiriza nange netukwatagana bulungi nampa enamba ye nange nemuwa yange netutandikira awo ng'olumuva ku ki Full-Figure atukukuwa enamba yo wali engeri gy'oli muyimbi wali omusaba kolabo wali wagalamu manejinga akyali simusaba kolabo kuba nali ngenze kalenda kifo kisanyukirwamu ati wenalaba nendaba omukyala boye ekikazi nga kiyimiridde leka naawe walaba biseera ki olw'ebyo 2019 ekikazi zino kyena nekikunyumira Full-Figure nakusikiriza nengamba owayi ate nga nange nalinamu muyeyi ebiralala kale naye nga tekyaliwo obudde obwo nange nendabanga ekikazi walayi kikazi kirungi nengamba nengenda nenga wayeka negumye mu period eyo ebyobufuzi byali bitandise yali yawagira saidi kikuba twamulabako mu NUP People Power awo nga agenda akyuka kuba 2019 awo nga gwako gwalinga gwa 10 kutuyingira 2011 tuyingira 11 ogwe 11 2019 nga tuguyingira awo genda yingira awo NRM ateekateeka okufunawo ki woofiisi ekatwe besides kikazi kulabikira bulungi olina ebirala byewabaza n'ogamba nti ekikyala kino kyandiba ngekigenda oyingira mwena kinaba nesente kinampa ku sente oba just wafuna feelings muli za love n'ogamba engeri love gyekwasaganya abantu ekyala kino ka engeri nalina kyenalimbala namwagala nga ye nali mwagala nga ye omuntu nemmanya mbuno kati ono samwagala nti olwokuba agenda afuna sente wabula nange nalowooza nti nange nsobola okutuuka yonna ye wajja sente wabula nga seetaaga ezo liiza alina nange nga nsobola okwekwasaganyiza nenfuna omanyi lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo omukyalo ono olina emyaka emeka nze ngenda weza emyaka 28 olowooza ye ali myaka ng'emeka yakubyako ku myaka gye
teyambulirako nze omanyi kiba kibi okola ki kusalira omuntu full figure aweze emyaka nga 45 kyova olaba nvuddeyo nekubuuza omunange omanyi omuntu gwoyagala omuzza obuto kati nze full figure nali mwagala nga olabanga myaka 3 oba 25 kuba omusajja ino singa ku mukazi ng'ogamba nze nali nkimanyi full figure nsinga emyaka naye nga si kyenfuddeko kuba nali mwagala nansuubiza naye bingi kyeyali yeetaga yali yeetaga omukyalo ono asokoleke mbyekaya tunaba kugendayo nnyo olwo mutandika mutya okwana full figure ng'olwomugamba bigambo kiranga omwapulokinga otya ku mukazi ngenge gye mulabamu gyabwatukamu gyaboggolamu ng'olwo omutandika otya ddala banaye tosobola lemera full figure naye alina omusaayi ate alina omuntu nange yandaba nga ndi muvubuka muto kitegeera ate nga nnyo yadde naye siinamu kasente nagamba nomuvubuka omuto yandibanga alina omuggo gwa musa ensonga endala yinza zikwasaganya obulungi ennyo kati oyinza okweyimba mu full figure nga teweesobola kweri kiba kizibu nga bansindika njake wako omwekakasa bulungi nnyo ne full figure ye kennyini yayinza okwekakasiza osobola omwonyako okikakasa munywanyi n'agamba nti omwana oyo ebintu emirimu era gikola bulungi nnyo agitambuza kennyini ye tweyagala mulundi ogutali gumu twegatta omulundi ogutali gumu eba gituufu yadde nga ye olumu yatuuka ekiseera ng'obudde bwe ye wankubi nze kyenafuba ngaokola simu yange kubeerako muliro nga wabakubidde nakugamba simple KUG ebyekika bibanja kati ye yabeeranga alina zi puroguramu kati ye alina ofuna obudde nankubira ngaera nze kyenfuba okukola kasimu kange kakyajinga ate gwe wafunanga time n'omukubira teyarespondinganga mangu yalinga bize yabeeranga bize naye ngaebiseera wali mu kusooka nga tabeera nnyo bize naye wano bagendedde mu kampeyini 2 nga tumuyingidde awo badde wasinze okubeera bize abeera nnyo bize naye nga nange nkwasaganya olw'ensonga emirimu nali ngikola bulungi alhamdulillah omukyalo omulala ali eyo nga emyaka nga ejja full figure simple KUG uno waali ate kati bagalagana kabefuwe bandi munauganda ndaba essaawa zino ndaba mu butuufu neetaaga essala zammwe n'endowooza zammwe n'obuyambi bwammwe kuba obudde buno natuukako ewa minisita abandaba mwandaba minisita naŋŋamba nnoonye emitwalo 25 gajja ku mwana n'25 gakugira kwani kunzi emitwalo aga naye nga mu mbeera eyo fe abayimbi tetukyakola simanyi oba omukulembeze w'eggwanga ye simanyi oba tulowooleza kifo abamu naye nga twetaaga tusaba atute tusobole nga tukola naye mu bbange mu gundi eno siyimiridde noonya kasente kadiyeni kulabanga mukebeza omwana full figure gwalina nange nsaba gwe munnayuganda ali eyalowooza alinamu omutima oguga nti omwana wa full figure si wange nkusaba obuyambi bwo ngaobuyina oyagala kunnyamba nedda tompeereza buyambi bwo naye gwe akkiriza nti nno ndi mu mbeera enyigirizibwa ngaera baagala kukwata mu bintu byange kunnyigiriza kunnyima mwana wange nsaba ombeererewo kyonna kyosobodde kutwale omwana kati simple mu kasente ako nakalisiivingako emitwalo 10 so okyetagiza emitwalo emirala 40 obeere nguguse ensonga naye nga ku wiiki ejja nsobola okuba nga ntwalayo sente ezo singa zinaaba ziweze era nsaba munnayuganda full figure alina embeera aveeyo full figure wabeera yeewakana nti simuzaalangamu mwana nze nzikiriza singa ajja ku DNA ebinaavaayo byonna nja bikkiriza mu nsimbi simple KUG lwakuba tulina emboozi gyetwabuuse naye tugende omwana full figure afuna ty olubuto ku saidi yo ddala bw'obazaamu omwana ebbanga lyayina oba nebbanga wategeera olubuto yazaalira nga ddala bw'ogattagattamu omwana ayinza okubanga wuwo kuba subira nti yalina gwe wekka bw'omu bwali oba mukyala abaze ensimbi bwakibala emyezi obudde nze nkoma okukwatagana ne full figure 2 ogw'omusanvu lwamuwasembayo kubanga
omukwasaganya ekigambo nga tukwatagana nga mukyali mwenna awo emabegakaawo mu gwokuna gwakumeka awo nga tuli kati njija omugambo ogwokutaano ogwo kyokka nze nga amaze okuŋŋamba nti simpoke nafunye olubuto lw'omwana we naye ye ensonga gye yali awo sokoleke bwe yafuna olubuto yakugamba naga nti simpoke nafunye olubuto lw'omwana we naye sigenda mukuwa fulufiga nga yagamba neŋŋamba lwaki neŋŋamba ogwo oli mwavu tolina sente okitegeera kati nze bwaŋŋamba watyo ne mugamba lwaki muganda wange tosobola kukeera ku makya n'oyoola buyoozi sente awo buno bubizinesi bwe tujja tukola mpola mpola kajja kalinnya mpola mpola naye bw'onoddawo n'olowooza nti nogenda kukeera ku makya oyoole lumu sente ogaggawale nedda kati fulufiga bwaŋŋamba bwatyo ne mugamba lwaki naŋŋamba gwe tolina sente naye ate saagala oveeyo ogambe muntu mulala yenna ensooka nsirika byaliwo awo gwakuna gwakuna abiŋŋamba tutuuka mu gwokutaano njija mugambe bwekiti ne bwekiti naŋŋamba nedda mu gwokutaano otuuka omugamba nti omwana ye mwetaaga mugamba n'abiwakanya ne mugamba ati sti bw'oliba ozadde omwana ono wandimulese netukola ki netumukebeza netumutuuma nemumutuuma erinnya gwe nosigala nga okitegedde naye omwana n'omuleka n'amugamba gy'ayagala n'akulira eyo ye gy'ayagala kati ye bw'agaana n'awakana nnyo nange n'ateekawo n'embeera y'okuntiisatiisa gwakaaga gwa musanvu n'enkomawo ngola kutiisatiisa agamba ki nti bona vaina ogamba nti omwana wo ate agezaako okuntiisatiisa gwe ngenda kuleetera ba SFC abakoma president ngenda bakuleetera biki biki ngenda kulagako mu mbeera eyo nensirika nemuleka n'azaala omwana nalowooza nsirise anti ye yalinga ampita amakya nensirika nefuula omusiru nembeerawo akalulu nekagira nekagwa newamala bulungi nnyo omwana namuzaala bulungi era kyenalinga nsaba ekintu kimu munnayuganda ndaba fulufiga kuzaala mwana bulungi omwana wabeere bulungi omukisa gwe nafuna ate nasookana mwana mulenzi akuzaalira omusiko olwo oyo mwana anti kati ye omwana bamuwa amannya ate nga nze amannya sikkanya nago bamuwa linnya lya Museveni bamuwa linnya lya Museveni kale omuntu yenna asobola otuuma serebu yenna olw'okumwagala ennyo kitegeere naye tekimuggyako nze omwana nsaba tumutuuma amannya amatuufu amannya genjagala omuwa Ssentongo Joseph basentongo baba baddira nkima bazzukulu bamugema nze Kigundu Fred nkima neddira nkima naye nga mu music nkozesa simple Windows era mugawulira agenkozesa nze seetaaga muggyako omwana kati kuba omwana akyayonka njagala agambe bannayuganda ekituufu tugende ne kumusaayi obeere mugumu nti omwana wuwo atangaza abantu anti kati yagamba mwesibako bwesibi ekirala noonya ssente fulufiga simunoonyako ssente nze nkimanyi siina ssente naye ndya kukola nze nyina essubi nti nange olunaku lumu nja kukola emirimu egirivamu kasi okutwaliza wamu gwe ekikutta oyagala musaayi gwo eggwanga litegee nti omwana wuwo akkirize tumutwale ne mu kika batumwe omwana amannya then ye omwana ne bwamusigaza mulibira buluvannyuma omwana tukanagamba ate nga nzikirizibwa ogenda ne mukubirako ne mulabako ne ŋŋamba njagala situlako ku mwana we kuba kati omwana afuna ssanyu lya maama lyokka n'erya taata alyesinga nange njagala nsituleko ku mwana wange kitegeera bwomanyi obulumi bwempitana olina obulumi bungi nnyo obulumi bungi ate nga mpita mu mbeera yakutiisibwatiisibwa naye nze munnayuganda nkusaba ekintu kimu kumbeererawo ate sigenda kuva ku mulama paka nga tumaze okuva ku diyeife nga bannayuganda bakakasiza nti fulufiga omwana gwalina wa simple KUG so bwe mwagenda baminyisa nakiwala mwayogera bina bye mwayogera so nga process erina okuddako nga yakubeera nga onoonya sente eza DNA emitwalo 5 so otunyonyeddeko n'ogamba nti olina wootuuseeko waliwo bannayuganda bakwasaganyizzaako bansuubiza naye sinnazifuna oli okugamba nga ate okugamba nti sente ngenda zikuwa n'atakuweereza kitegeeza toyinza oba toli shuwa kati nze obudde buno nyina emitwalo giri 10 gye nyinawo waliwo neyansuubizayo emitwalo 2 waliwo kale abansuubiza naye nga kaasi nyinawo emitwalo 10 naye nga nsaba munnayuganda gwandaba essaawa zino sinoonya bukadde ate wobeera oyina omulimu
nange nsobola ozikola wakuba obudde bunkola ki butambula. Minisita yaŋŋambye alinda nze.